Soko jozi jemu kungato wane engato endeze nkakababa oba myaka ndoza n'emyaka jangu kufubuko nyambi oya tunula oli ama jangu banake soko nzijemu engato nagenda kuduka ne mugamba akatwalira muwala wange bwe natuka ekesala naye baba kanjocha kamwana wa myaka nga 7 naye nze nga wataddeko akuma akapima emyaka kabaluka n'oyo omusajja akujjemu engato tumukuweeredde ddala bagamba tubulire emyaka gyo oyina emyaka emeka emyaka naali gyogedde naye bwe nnagyogera anko bajja kubuuka mu fulampeni nkyali kyana kito Katonda bwatyo bwakola ebintu bye temukwanga busuubi buli muntu yenyumirize mu kyali buli muntu w'amaanyi mu kyakola ate oba nange ndi w'amaanyi mu kyenkola njagala anko mwajja tuziremu babiri bamusangeyo wabweru gwesala girete yamwe jangu laga omutima yuyo awali wajja jangu asobola kye nga bwana luto abakulu agenda n'oyo asooka akusitulamu Ebiga bwa mukama
omutuuzi w'essenno kyagera tekirina okubaawo bazadde bange tebakimanya nnina okuba nti abazaala kyabasukkako okuzaalibwa nti ekyali mu lubuto teyakimanya maama yalabira bulabizaabo kyokizadde namu mugumanyi ngatunula watuga basaba muwulire bino singa bange nabawe teyasula ani yali baddewo abasanyuse nakole ngero bwenyiva n'abamwe ebigawa mukama tebyeguma banange mwebale kujja mwebale kutuuka ku lunaku ba apostolage nga temutemya balabika bamatira bagamba nekikwatako kati mundeke ekyali mwana mutoka mmale okukula mwebale kugumira mbeera ya budde bannange shiba wabeera nerema ne Spice Diana neno bandi webeera bwe mugiraba nga temweralikira tukolera wamu nabo sikyakyo ani asigaddeyo indako ani asigaddeyo mugenda mulaba kala kayimba akaddako kabakyala fe tusinga oba faanana otya oba otya tulina meemu abakyala tuli sufu wabula mu nva teziwema tuyayalira